DA bacherupe naye bali moderate. Kikirwa kyula nti kati balina n'omubaka waabwe Ronaldo gwe bamaze dda okuwa suspension akatambi kasita kafulumye myaka nga 10 emabega ng'agamba baddugavu mu South Africa balina kuttibwa South Africa okutereera. Yakogera myaka 10 mabega abadde ku listi y'ababaka ba parliament aba DA ng'ensi series kafulumye ne bagamba gwe tukujja olwamaze okuba ebirayiro ng'MP akatambi oyo atulaba ku TV ya Steve Hussein omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Alliance kati akatambi kafulumye bambi omubaka Ronaldo yeganye ebigambo ebyo naga nti tajjukira naga nti kirabika oba AI go bakozesezza naye ebigambo ne bisigalawo. Kitongole ekivunanyiriza ku ddembe ly'obuntu mu South Africa kyamaze dda okugenda mu kooti evunanyiriza ku bwenkanya eya Equality Court kumuwaabira ye ng'omuntu bo tebalina ku byabufuzi kubanga ensi eno yava mu nkola y'obusosoze erina amateeka mangi agakugira omuntu okufulumya ebigambo ebyo ebiyinza okukuma omuliro mu bantu. Kwakati oyinza okugulawo olutalo olupya wakati w'abazungu n'abaddugavu okuttiŋŋana musaayi ne guyiika ku bigambo ebyo. Kati DA nga bwekyanoonyereza ku bukulu bw'ebigambo bino Helen Ziri amaze okugamba y'omubaka bamuwadde suspension tannagobwa. Suspension kitegeeza tagenda kufuna musaala yadde ensako yonna eya parliament mu kiseera kino ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso mu DA. Singa bakizuula nti ddala ebigambo bino yabyogera nti abaddugavu battibwe tewali kubuusabuusa DA kibiina ekiri moderate era ampuliriza nzize nkikugamba obubadde otugobera ku nsonga zino South Africa nti DA eva mu Democratic Party eva mu Progressive Party eyaliwo eyo myaka gya 5 n'enkaaga n'ensanvu. Ekyo kyekibiina ekyawakanyanga National Party eyafugira mu nkola eyo ey'obukabbulu nga bano bazungu mu Progressive Party batono naye nga bavumirira era nga balwanira eddembe ly'abamandera era omukulembeza Progressive Party enfunda eziwera yagenda nga n'akyalira ne Mandela mu Robben Island nga yatambuza n'amawulire ge ti bakuyisa bulungi tebakutulugunyiza mu kkomera. So DA omusingi gwayo gw'abazungu abali moderate abataawagira nkola ya bukabbulu mu kibiina kya National Party. Kakati ekyamazima bubi mu kamuvi nga tonagenda na ku misango gy'amateeka egigenda okubeera mu Equality Court DA tesobola kumusigaza kubanga mu kusooka Steve Hussein yagezezaako okumuwolereza nga kana katambi tekannafuluma wabaddewo ebigambo ebirala era bye bamutaddeko nti ebigambo bye si biwoomu nnyo eri abaddugavu naye nga tebituuka ku ddaala lya kugamba nti battibwe nga bali abazibu bannalukalala bali singa abadde mu FF plus kyandibadde tekyewuunyisa nnyo naye mu DA ebigambo omuntu afaanana bw'ati Ronaldo ono bwe kiba nga ddala kituufu ogwo gwe mutima gwe ebyobufuzi yabiyingirira mu kibiina kikyamu ideology ya DA yanjawulo nnyo yandisigadde eri oba oli awo yandibadde anoonya aba FF plus abandi badde bamuwa ekifo ebyo byandibadde tebibeewuunyisa nnyo kuba bo tebalina kalungi konna ke balowooza ku baddugavu katono nnyo aba FF plus be bamu kubakkiriza we bazeemu ebbaluwa bebasembyeyo aba NC bagaba beetegefu era nga bagamba nti beetegefu naye tulabeko ebibiina ebibadde ebiganye n'okugaana okwegatta ku ANC ng'ekibigaana okwegatta ku ANC kuba nti ekkiriziganyiza okukolagana ne DA anti kati ANC tekikyagikosa kubanga abaali bakigaana okusinga yali EFF n'omukonto wesizi we yazuma kakati omulala yali akigaana ye Patriotic Alliance naye ye obukambwe bwe tebutuuka bw'abali ababiri ate n'okubeera mu gavumenti akyagala nnyo kakati Gayton Mackenzie kakati kyangu nnyo yo compromisinga ate ekirala nti engeri gye bayingidde ekikeerezi bayinza n'obutaweebwa bifo mu gavumenti wabula ne baweebwayo akakiiko kamu oba bubiri mu parliament era okuteesa okunjawo kuli ku FF plus nti bayinza kubawaayo kakiiko kamu oba bubiri naye ampuliriza kuno kukyali kuteesa bingi bisobola okukyuka n'okubajjira ddala mu gavumenti nakyo kikyayinza okusobola.